Nesha ow'emyaka 32 ng'erinnya eryokubiri sirikiddwa omusango ku kyalo yawangalira ng'atambula kizibu okumanya nti yeetika olutuula omwana kwatagenda kuza okumala emyezi 9 nekyatubulidde nti ebeera n'okutuukawo ayita mu nkola y'okwetikira abakyala embuto abatasobola kuzaala wadde nga namwandu abaana 3 agamba nti enkola eno yagiwulira mu ŋŋambo n'asala okugigattako asobole okubezaawo abaana be. So mbeera ndi awo ne mpulira era emboozi nga bagamba wali abakyala abasitulira abakyala abalala abaana ng'omuntu yenna nange nasooka n'enkola ki n'entyamu naye neŋŋamba owaayi kantambuleko nkole ki noonyerezeeko. Nisha nga yeetika olutuula abalongo annyola engeri yakikolamu. Akaseera ako nzijjukira kaali kaseera kalungi kaali kasanyu tho webanga tebannaba kukebera obeera ku pressure obeera ogamba oba byakoze oba tebyakoze naye munnange najja ne bambuulira weeks ebbiri bankumira mu ddwaliro ne bampa bed rest then weeks 2 wezayitawo ne baŋŋamba nzireyo ewaka mbeere n'abaana bange. Nisha agamba nti olumwezi yabuba nkadde kamu ak'okubezaawo so nga bwe yamaliza okuzaala bamuwa obukadde obusoba 10 mu mpeke. Naye nga wakayitawo ennaku 2 nga maze otterera bulungi ne baleeta ssente zange ze twali tukkaanyizzaako okumpa nga emyezi 9 gikoze eki giweddeko tho nze emyezi 9 saagimalaako. Wadde teyasobola kulaba ku balongo bano byazaala naye agamba nti omukwano gwamusigalamu n'abaana bano. Bwe nazuuka ku makya era nga maama yenna owuliramu muli n'ogamba kale abaana nandibalabyeko naye nze ndowooza ate woobalabako kibeera kizibu nnyo kyakuwona. Emboozi ya Nisha teyawukana neya Sharifu emyaka 7 ono nga misira kino etisse olubutuula abalongo agamba nti enkola yakitegeerera ku mukwano gwe ono nga mukadde kano yali akola mu saalooni olw'okunyigiriza omu byenfunaku yali ayitamu kyekimu ku byamuwaliza okwegatta ku nteekateeka nasobole okubeera obulungi. Enkola eno nagitegeerera ku mukwano gwange yali akikozeeko ye yaŋŋamba nandagirirayo ne gye bakolera nampa n'essimu gye kwensobola otuukira. Ng'amaze okubeerebwa obulungi abasoba akakasa nti asobola okwetikka abaana 2 era mu kiseera kino bali myezi 7 wadde enkola enefuna kirawo naye Sharifa agamba nti kijja okusinga okumusanyusa kwe kuzaalira abaagalana bano abaana bye babadde bayanira okumala ebbanga. Siyinza okulowooza nti oba bali bokka bowa essanyu naye mwennyini ofuna essanyu olw'ensonga nti obaako ne byoyagala ate biba bituukirira. Emboozi ya Nisha ne Sharifa ey'okwetikira abalala embuto ekatizza enkola eno gyeyongedde okukula nga bizinensi mu bakyala beetaaga ssente. Dr. Nsenga Joseph omusawo w'abakyala mu ddwaliro lya Bethany Women and Family Hospital annyonnyola enkola y'okwetikirako abalala embuto weetuka okolebwa. So waliwo abajja bambi nga tebasobola ne bw'okola otya ye nga ye tasobola kwetika lubuto oba nga n'abaana yafuna ebizimba bingi oba n'abaana baagijjamu oba nga embeera ze mulwadde wa pressure mulwadde wa sukaali nga embeera gy'alimu tasobola kwetika lubuto kati awo tukola kye bayita surrogacy oba ne tufuna omuntu omuzira kisa n'avaayo n'agamba nze neewaddeyo nyambe ku mukyalo yatasobola okufuna olubuto. Okusira ku basawo omuwendo gw'obugumba mu baagalana gweyongedde mu ggwanga okuva ku butundu 6.4 mu 2016 mu kiseera kino guli ku bitundu 2/10. Dr. Edward Sale mukugu mu nsonga z'abakyala agamba nti mu bakyala ekisinga okuvaako obugumba kyekuusa ku nseke z'abakyala okusibwa ebizimba omutindo gw'amagye okukana ebirala. I think surrogacy is important because you can imagine, people marry for 2 reasons: to have companionship and also to have children. And as the Bible says, go and multiply. So when you marry and you don't have children, then there's a gap in that marriage relationship. Dr. Nsenga ne Dr. Sali enkola y'okwetikka embuto ku lw'abalala eyongedde okutalirinnyirira bafuna n'abalwadde okuva ebweru w'eggwanga. We have some patients who have come from Kenya. We have some patients who have come from Tanzania. We have some patients who have come from Zambia. Olw'ensiimi empitirivu eziwa abeetikka embuto Dr. Nsenga agamba nti omuwendo gw'abaagala okwetikka embuto gweyongedde. N'abawala abaagala okwetika weebali bangi buli lunaku
bajja ne tubawandiika ne tubasunsula ne tubakebera abaqualifyinga nga balina ebisaanyizo bali mu mbeera nnungi tebanakirwadde kyonna n'abaana nnungi tebalina bizimba bo bonna tebabalongosako emirundi mingi nga yazaalako. Awo kubanyini lwaki abakyala bano balongoosebwa mu kifo ky'okuyita mu kuzaala okwa bulijjo. Essaawa y'okuzaala weetuuka engeri omwana ono bw'aba nga weetikidde bali omwana ono engeri gy'omufunyeemu omwana ono abeera wa muwendo nnyo 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 nnyo. Ate ekisooka ekyokubiri tetwagala ozaale ng'olaba omwana aveeyo oyagale nti n'omuyonse oyagala kuyonsa omwana ono oyagala kufuna that bonding with the baby omwana akaabye nedda si kirungi ekyo bwe kituukako abangi bekyatukako nga tebanakitegeera bafunanga obuzibu psychologically aba ali awo n'aloota omwana akaaba n'ataawanya abantu omwana wange aliwa. Wadde ng'enkola eno eyongera okula naye mukadde kano tewaliteeka ligirambika. Pius Kyanda ne Agnes Kyotalengerire be bakusakidde guli mu kulaba Bukedde TV.